Jono wa ku kyalo kyaffe akimanyi teyawangu Uganda n'abeesimbyewo ku bifo ebyenjawulo ebyobukulembeze mu kulonda okuwedde okwetooloola eggwanga bakyekokkola emivuyo ne vurugwa zaalabikira mu kalulu akawedde n'okulangirira abawanguzi era abamu bazze baddukira mu kkooti bafune obwenkanya. NRM abadde namba 3 ebintu byalangiridde bulangirizi nga tatubuulirawo habi. Mu mbeera eno olwaliro ekibiina ki People's Front for Freedom PFF kituuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kyakyo e Katonga mu Kampala mwe boogeredde ku ebyo ebyabadde mu kalulu kana akavaawo mpitewo. Bano nga bakulembeddwamu pulezidenti wa PFF Ssaalongo Erias Lukwago bagamba mu kalulu kano nabo balozezza ku vulugu eyakabaddemu wabula beetaba mu kalulu kano nga tebalina kibasuubiramu kinene okuggyako okutuuka ku bantu. Tulina strategies nyingi ze tusobola okukozesa ogenda maaso n'olutalo naye emu ku yo yeyo genda mu kalulu ng'ekigendererwa kwe kulaba nti wabeerawo okutuuka eri abantu okukola mobilization wamu n'ocoordinatinga oba okukwanaganya abantu baffe ogenda okubazuukusa okugenda maaso n'olutabaalo. PFF egamba kino kyekiseera bannayuganda babeegatteko bakolere wamu okulwanirira enkyukakyuka kossa n'enfuga egoberera amateeka. So kiri eri ffe nga bannayuganda si ffekka ffe abali wano naye nammwe abali eyo bannayuganda okusalawo oba tusigala mu mbeera efaanana bw'etyo ey'obufuzi obw'ensikirano bwa famire ya Mwami Yoweri Museveni oba twerwanako bwezizingirire nga article 3 eya ssemateeka bwetulagira okuddayo gye bayita constitutional order eya 1995. Bano bagamba ku bibaddewo akakiiko k'ebyokulonda keekoledde erinnya mu kalulu kano wabula baagala kabeeko ebibuuzo bye kaddamu ku ngeri akalulu gye katambuddemu na byonna ebikabaddemu. Kubanga bannayuganda bonna bali eyo bali mu kusoberwa kwama beebuuza ki ekyabaddewo beebuuza ki ekiriwo beebuuza naki ekiddako n'okukkiriza nti ddala byabaddewo kubanga kizibu nnyo okukkiriza nti byabaddewo nga bwe byatambulizibwa mu abakamu. Ffe tugamba ng'eggwanga likyali mu mbeera ey'okusoberwa bwetyo wateekeddwa okubeerawo gye bayita audit. Ensonga endala ze baagala okunoonyerezaako mwe muli amagye okwetaba mu kalulu kano nga geekubaana n'obubinja bw'abavubuka okukola effujjo kossa okunyaga obuwanguzi bwabwe abayiseemu. Ab'amagye mwenna mwabalaba bangi nga beetawula nga batiikinga obu ballot paper nga bayambako bagunzi ab'NRM abatakwatibwako kino nga tebatyana ku kamera baali mu kibuga wano nga beetala. Bano bagamba n'obuwanguzi bwa NRM okutandikira ddala ku pulezidenti ababaka 17 aba NRM abayitawo nga tebavuganyiziddwa bino byonna byalimu vulugu n'enkwenduke. Nga ku tale centers ojja ne DR forms zo ne bakukwata ne bagamba dderi ebbali ze zisayiningiddwa aba polling officials ebiriko birala bye balangirira birala. Ng'omulimu guno gukolebwa amagye gukolebwa abagiso ba ISO VISO ba resident state commissioners nga bayambibwako bi criminal gangs bino ebikola omulimu ogwo. Mu bimpimpi PFF egamba ku bibaddewo mu kalulu kano bisinze ebyaliwo mu gy'ekinaana wabula bakubidde omulanga eri buli ayagaliza eggwanga lino demokulasi okubeegattako. Kubanga tasobola mu 7 kusiba miliyoni 46 zonna n'azimalira mu kkomera. Kitukakatako okusinziira ku article ey'okusatu eya ssemateeka okusitukira wamu. Bannayuganda temutya temwekubagiza temugwamu ssuubi temwerumaaluma mmwe mwekka na mwekka. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina. Never surrender.